tuli ku Smart Media tubanirizaako amanya nze Mubiru Smart okuva mu Smart Studios, Smart Media, Smart Promotions, Smart School of Music. Badde pitayita nengo ku mwana w'emmamba bana abasajja be bannannyini kintu kino. Obagala omukakasa teeka wali emizindaalo ebiri oteekeko ffooni omuwe n'akuba gita. Kakubuuze kama seba amanya gaffe. Amanya gange bamita David Zavuga Mukoma Kizito. Manya nga mangi na box number. Ndi musajja Muganda. Omuganda kitegeeza amanya mangi. Omuganda bana amanya mangi. Gaba Muganda. N'abazungu balina mangi, balina magulu meeru, bazungu bayingirisi kyeru, Pesmairu, Luciferi. Kaakati tokyaddeko ku Smart Media. Tukuyingiridde mu budde bwo naye tukusanze wano mu kizimbe olina abayimbi abalala balabe eri bonna katubabuliseko baabo ba Mwami Kibijigiri, Mwami Kiweewa, Mwami Mulindwa Vumbi, Mwami Kibuka William, Mwami Moses Luwama. Nsonga ki nga muli wano kiki? Ensonga zituleeseeko wano nga bannamugoba mwagala abakadongo kamu manyi tugira tusinkanamu okubaako byetugayagayamu n'okulaba mutya omulimu ogubonaba guguddewo tunaagutambula tutya. Omuntu yali agadde okumanya nkuzaako embeera katono Kizito Zavuga kijja kitya afuuke Kizito Zavuga ensi gw'emaanyi gwewulira yajja naze kuyimba n'ayimba ennyimba zeyayimba yazaalibwa era nga bemanya Kizito. Kwazaalibwawa Kizito olowooza nno wano wetuli banzaala mu Jjuuko naawo kujuuko wano ku Lwemityana Jjuuko zone wala ekibuye naye nga nziitibwa Kyabugulu. ate bino tulaga anti ekyasinga okukalako nti era tuba tubalaba Nabuddu tugamba Kizito Zavuga ate okujja mu ndongo okundaba nasomoka lwera nava Bukojja nakulira Bukojja gye wakulira kati ahawuza okuyimba Obukojja si bukuliro si bwe kiri obukojja si buzaaliro ate Bukojja banjagala ng'akuzaala waali kaakati olwoza okuyimba obadde otuusaawo ozza okuyimba olwoza okuyimba nga Kizito Zavuga oba omala kujja mu kuyimba n'ofuuka Kizito Zavuga? ebyafaayo byange binene nnyo binene naye nga erinnya amanya wange gebampita oba gempitibwa manya ga famire manya ga famire agaga amatuufu famire nnene ffe twagala no nga tetwagala gaga amatuufu ffe tuwulira Kizito Zavuga gwe tumanyi gwe twagala era gwe tuwagira ye gwe Kizito Zavuga okujja okuyimba katono nnyo. Nsuubira wali osoma, wali olima, wali olunda, wera natuuka mu myaka gisuubula. Kiki ekyakulesayo ebyo byonna ogambe wano wendabye ekkubo? okuyimba ekitone kyava Bukojja oba eva mu ndiye eva mu mugenzi Stanley Mulyangwa vamuleeko omugenzi Reverend Polycarp Kakooza bonna abasajja balina talanta ey'okuyimba. Kati bwe najja nenja nga kingoberera nange nenze netandika okuyimba. Olwo wajja na nnyimba ki? Najja n'ennyimba amayisa g'abakazi, muyambe abalwadde. Mayisa g'abakazi alubamu egyo wasookerako nga bagiyita kuma abaana sirimu yetalanga nnanda. Ebiseera ebyo sirimu yali atta abantu ewaffe ng'abakubamu ebitu bino ekiva ekigguka Emisiri ng'akubamu butuli abawummula abakubamu omwala ababuluzaamu. Muyambe abaana, kuuma abaana, muyambe abalwadde. Olwo kaakati tuwulira bagamba nti wajja okuyimba ng'oli mwana muto ate wajja okuyimba ng'oli ne mukyalawo eyayimba akayimba Jaaka kinkeesezza nnyo bwe nti yali mukyala we mukyala wani Jaaka kati yali asukkako nali sinaba biyiga bintu ebyo wamusabusa ku alubamu yo dada mukama waffe yamusaako mukama mwani kasajja gwe tuwulira ndisani olwo kibiina ki kyewagwamu ng'obuuka mu kyalo bbu kyewepikamu olwo osangamu baani abaali envuumuulo sangamu maama we bamitanga Nalweyiso
nsanga omugenzi Kadolindo Sembunsi eyafa ya Bamadiina bannamubiga basika baafa omugenzi Bogere basebulimi Bogere yaluwa ono yali bawasala Bogere okotebwa mukwano nalukwata Abudu Mulasi ayina zikyajingi amuyiga okunaaba kakati gweno omwaka gwali gwa 9 mwenna muli barigimu eyo olwo bayimbi ki bwasanga mu sisitimu ate abatali mu kibiina ekyo naye nga be bayite Njasabibwa balina alubamu ki oyingira omusango alubamu ki basudde namusanga alina oli gundi bagiyitanga bimulinnanga gundi ayina byemulinnanga ayina Baasi Dunia ayina ekiwuka ayina ennimiro eno yaliko yali ya green si gye bayita okuzaala kwa leero ennimiro green ezo nkadde ali mu maaso nga Baasi Dunia 94 naye nga ali mu maaso 96 ayinawo va ku bantu mu byemulinanga kikutwala ku mbaga ennimiro okuli omusajja akutte ejjambiya ekyali mu ssabo kiri ku alubamu ki kabatula balungi tuli ku Smart Media ne David Kizito Zaavuga Mukuuma eyakuyimbira akatunda n'endala nnyingi ayina n'oluyimba olupya olukya trendinga obulamu bw'ensi tubeeramu ddakiika oluyimba olwo nno konsati ya Lwensi ebi kyekyajagala kubanga wotunulya ebiseera bino waliwo oluyimba luyimba nga lugatta omukulu n'omuto naye nga lusosola omuntu oguyo ye yafa naye nga buli mulamu lumukwatako obulamu bw'ensi watandika okugamba ndowooza maama engeri gyendaga eyo wansi awukkawukka wali omaze okuyimba oluyimba tulina omu ku basajja aboogerwako abatunuuliddwa era betukyalinamu essuubi betubanja n'okuluteerawo emiti emito Kizito Zaavuga David Zaavuga omuyimbi oweza alubamu zimmeka alubamu zagenda okuvaawo nga nina alubamu 14 zofulumizanga zagenda okuviirawo manye kati gakuzina abayimbi byakuyimba muntu afuna oluyimba lumu n'agamba nti tongoza luyimba twayimbanga ennyimba 6 byagenda okukoma nga na tekisi 14 kakati wali olowoozezaako kukukola ekibiina oba gye bayita gurupu nakolako gurupu bagiyita Tegabagomwe enkolako Hot Stars Tegabagomwe tubatudda wasinziira ku kyokukola ekibiina maanyi gaali gakuwaga waba omanyi tukozesa nnyo engero nti amagezi Tegabagomwe ekyokolawo ogamba nti Tegabagomwe okoze Hot Stars enkola Hot Stars oli ne baani Jofule Mukulu Malayika omugenzi Nasamba Christine omugenzi Prince Juko ne mukungu naye mugenzi bonna boyogerako bagenzi kati ali Edward Mugalu Dondolo kamwabule kakati ebiseera ebyo ogenda okukola ekibiina kyo bayimbi ki bogamba nti bano bamerera mu Hot Stars nga batunulwako fa ku bewakola nabo naye bewaza abaana boga nti kati nga Sebata yakola Matendo n'atwaga Bamulindwa Vumbi Basebbaale baani oba mwalimu Basala Wogere mwalimu abasenga bafa omanyi ebbanga ebyo ligenze so Katonda atukuumi era asaana kwebazibwa kigambo ki mu kuyimba kyolabanga omuntu waaba akyogedde ku muyimbi naba takyogedde ku ggwe ng'omuntu oyo omukyawa obulamu bwo bwonna ayinza kwogera kigambo ki nga omuntu okugamba omuntu ng'abayimbi ennaku zino balina ekyo kyebakozesa nti gundi yagwa ate nga ye tasitukanga ye ataasituka asonga ku baagwa kiringa omuntu atanazaalibwa gamba omuntu ndi wange tanayavula akati bwoba tositukangako kiba kirungi naawe nosooka nosituka ate
kigambo ki omuntu kyayinza okuganga ne waba akyogedde ku muntu gw'otana naye enkolagana naye nga muyimbi n'owulira ng'omwagadde nnyo kikusanyusizza? Ndi muwagizi wa mubiro, ndi muwagizi wa kivubuka nkyagala ne waba tawagiddeko kiba kindaga nti omuntu oyo ayagala industry gye tulimu. Okay. Ekisaawe ky'okuyimba okirabawa okusinziira kati ne bwe wakijjiramu wa wasinga okuba amaanyi? Luli ekisaawe ky'okuyimba kyalingamu amaanyi. Abayimbi balowoozanga nnyo bagenda okuyimba ne babitegeka. Naye ennaku zino ebiseera ebisinga tugwa mu bidongo, ekidongo bwe kivuga nga kyamaanyi n'oteekamu ebigambo. Abasinga bagiyita ngoma. Kyobalaba nga tebisobola kutunda kumala wiiki 2. Oluyimba lujja lutunda wiiki emu ne lugwa. Embeera ezzeewo yakuyimiriza kisaawe kya kuyimba. Ebibiina bibadde tebikyaliwo naye nga mmwe abayimba weemuli nga ekintu ekyo kyajja kite kibeere bwe kityo. Ffe ffennyini abayimbi abaluddewo tetukoze kimala okuyamba emiti emito, okuyamba omulimu gwaffe. Ekibira bwe kibulamu emiti emito simanyi nti kiyinza okukola kuba nti giri bwe gituuka ne gikaddiwa ne gigwa. Emito gye bagijja. Emito gye bagijja singa muba mugitegese temukoze kimala. Temukoze kimala. Kitegeeza mulingaga nti okuyimba kukomye ku mmwe oba muyine mukina mu nteekateeka? Ndowooza twakikozesa mutima mubi. Mutima mubi. Abayimbi eriyo omukyala gwe bayita Jack Kizito. Ayina ekibiina, ayina buli kikozesebwa. Eriyo omukyala gwe bayita Josephine Ndagire Nabitaka. Tayina bikozesebwa. Naye nga muyimbi mulungi. Kiki ekireeta okuba nga oli ayina ebikozesebwa tayina bayimbi? Ono ayimba bulungi tayina wayimbira. Kiki ekiri wakati awo nga mmwe abayimbi abakulira omulimu guno? Kiyinza okuva ku sayidi zombi. Oli ayimba obulungi ayinza okuba anyumba ono ayina ebikozesebwa nti tannamutuuka. So oba n'oli ayina ebikozesebwa naye ng'agamba ono talina ssente. Kati so ekiba kyetaagisa abantu abo babiri bombi okubanga buli omu yeegulya munne. Kya Katonda akuleetera omuyimbi, omwana omuyimbi n'omuntu ayagala okuyingira okuyimba n'akusaba mukole korabo omuyambeko omukwate ku mukono, oyinza kumuddamu ki? Bangi bennyambi era sobola gaali kasita abazze nga Kizito Zaavuga omanyikiddwa ng'omuyiiyi omulungi okusingira ddala nti tebakumanyi abawagizi bo ng'omuyiiyi, n'abayimbi bakumanyi ng'omuyiiyi omulungi. Oyambye otya ekisaawe mu kuyiiyiza abantu ennyimba ng'ogyeko okuyimba ku abaana oba abantu bonna baagala okuyimba bona ddala bwayagala kuyimba kalimu kamu nze wendi bwontuukirira naye sobola kutuukirira atantuukiridde. Bwontuukirira asobola okweyigiza oluyimba nga omuntu abuuza Kizito Zaavuga yayimba oluyimba akatunda mpitiremu kolayini nga 2 tuwuliri oba eddoboozi lyero likyali kalaso. Eddoboozi lye terishubuka. Omwana w'emmamba nvuddeyo okuyimba situdde n'olukoba okusaba omutonzi abasajja bannaye ekimpesa olusingo muteego gwa mukama gwatukutte bambi ewantu gye mpitira nsangayo miranga ffe tusiiba mu maziga abantu n'ebiwuube kireese n'emitima egitali mituufu mukyaye bannammwe okuva lwe mulwadde. Akatunda kano kajja kuttakyema buli asika zipu yokkirira magombe kamiza abaavu katuza abagagga abaana bakaawa katutwala lwambi. Oyo Kizito Zaavuga David Mukuuma. Kakati ebibuuzo byange bisembayo kimu 3 in 1. Abayimbi luyimba kibasudde lyasinga okuyimbira? Lugamba nti luno yansukkako nnyo. Basudde nze yanyimbira oluyimba akyalina nnyoko otegidanga omanyi. Ate tuzze ekyaggwe ewa Prince luyimba ki luga yandeka nnyo? yayimba walumbe zaaya. Tuzze singo ewa Lord Fred Sebata yakulekerawa? Baana bange njagala mbaweerere
mukama akukuume abatula abalonyi tulibadde n'ekitito zaavuga David wano ku Smart Media TV. Genda ku YouTube otunoonye bw'otunoonyako ojja kutufuna. Abakungu tukyalina bangi wano, tuli mu sisitimu beebo nga bw'obala tugenda kuba nga tufunako omu mpaka mpola beebo.